nze Rema nkubire mu emmotoka ankubire mu emmotoka kankubire agende wali wange ku kibande wakubeera ndi kampani afune emmotoka. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Tukyali ku story ya Rema. Omwaka guno ndowooza ky'ekintu ekisinza okubeera mawulire ebbanga eggwanvu. Wevuddeko awo emmotoka ya Rema yabiddwako mu kibanda nga etundibwa. Ekigambibwa nti amabanja gamutta ye n'omwagala we semyekozo. N'omwagala we Sebunya. Omanyi semyekozo kibadde twatukwata nnyo. N'omwagala we Sebunya nga amabanja gabatta. Kati mbu ne basalawo okutunda emmotoka zaabwe era ya Rema twagirabako awo TVM yagiraga ku TV. Kati nno omuntu ow'emikisa munaye aba wa mukisa. Omukyala Rema senga muzuula nti wa mukisa mwandibadde mumuvaako. Maama Fiina yeewaddeyo okuwa Rema emmotoka yonna gy'ayagala asongeko busonzi ng'eyo bayiye. Mu bigambo bye Maama Fiina kayennyonnyolere kennyini muwulire nti bino si byambu. Omanyi bwe tubateeka emikolo gino tufunamu ba advisor abamu bayinza okubeera nga si balungi nga balina engeri gye babulankanyamu ekitali kituufu naye sikakasa nti Rema asobola okutuuka ku level etunda emmotoka kubanga Rema okutuuka ku level etunda emmotoka ate akubira Maama Fiina essimu ne mu emmotoka. Maama Fiina era yagenze maaso n'asaba ab'amawulire twesonyiwe famire ya Rema, twesonyiwe Rema abaana bato tubaleke. Naye lwaki mubalingiriza nnyo abantu bali mulaavu lwaki mubalingiriza nnyo? Kyenjagala ogamba Maama Fiina nti once you are a celebrity bajja kugoberera. Nga nawe woli celebrity nti obubaka buno tobukubidde ku Rema mu ssimu. Naawe oyise mba amawulire okumanyisa Rema nti akubira essimu asobole okufuna emmotoka. Kati gwe mulimu gwe tukola ffe. Ffe tetuteekamu bigambo byaffe. Kati era ne buno obubaka Rema kyemmanyi agenda kubaabulaba era waanaabulaba nga naawe akubira essimu. Era waanaaba tagirinanga era tukunoonya. Kati nga tugamba tusomere ku namba yo Maama Fiina Rema asobole okugifuna. Naye twamulaba ku mukolo kitegeeza oba afuna kaadi. Enamba yaba agirina. So ebbanga musaawa we zitali za wala nnyo oba mu bbanga eritali ggwanvu tuyinza okulaba Rema nga ebizibu by'amabanja abivuddemu Maama Fiina nga bulijjo abeerawo nnyo mu bulamu bw'abaserebu nga bafunye ebizibu ne mu ssanyu abeerawo naye era mu bizibu bamuddukira nnyo era n'abayamba. Ndowooza ogw'omutima mulungi nnyo Maama Fiina gw'okola ogw'okuyamba abantu. Toyamba baserebu bokka wayambako wanaaba omuvubuka obukadde busatu ne yeekweka n'omugjayo kwegamba Maama Fiina zaayamba abantu ab'enjawulo. Ogwo nno omutima mulungi. Wowa Katonda akuwadde ku ttooke omenyerako ko abalala. Maama Fiina nange ndi eno nina ebizibu naye byange sijja bikubuulira wano. Nsaba just kusisinkanamu tulabe. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. We are out.